Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi genda sorry I mean ebirungi rwenda kulugumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta Okay, mikwano abatulaba mwe bali kubaako mwenna abatugoberedde okuva mubadde mulaba olugendo tuze ku airport kupikinga fani wange ate client. Okay mikwano mwe bali mwenna ababaddeko mwenna abatugoberedde nga mugamba bana eshifa leero kiki tuze welcome to Entebbe airport mbagambye nze kusinkana fani wange ate nga client yalaba shona agamba shifa bambi nkulabye ngo surprisinga abantu bangi shifa nyina omuzira wange nyina omwami gwenjagala okuba nga surprising ayitibwa Haj Amil oba muyite Shei Amil ajja tunyonyola ebisinga kaawo nagamba shifa bambi nze bwe ntunulira mambi mu kubo lyange nga botera okwogera nti ani muzirawo ani hero ani yakolera ebirungi nange bwe ntunulira mu lugendo lwange omwami oyo bambi ayina mukko eddala lye yanteerawo okulinnyako okufuuka kyendi so tujze musisinkana tumupikinge ava mu America. Ava mu America ebisinga kawo ojja kuba obimanya omukyalo oyo bade sagala mulinza njagadde oluvayo bwati ng'alaba shifa nga welcome ngenga shifa njagala tusooke tukole kino nga sinaba kusinkana abantu bewaka sinagenda kubiddako sinagenda kulambula projects zange mayumba gange nangamba nyina n'abalala abo bengenda okubanga nsiima benasindikiranga sente muzimbe kino muzimbe apartment munkolere bino ne babikola naye kansooka ate mbere nga nsiima omuntu ono ali special nyo gyendi sagala barisaayo ate sagala bambi omukyalo oyo gogenda omanya amanya maaso awo gogenda okutegeera details sagala bambi aveeyo bwati wali we balindira nga ate shifa tannaba kutuukawo shifa tatera kumenya ndagaano z'aba client be nange nigamba kamutegekereyo munnange kafulawa kano kamukwase fani wange mugambe munnange you're welcome back home ebisigadde ebisinga kawo mugenda bimanya Hosh Fashions and Bridal Couture bwe batyo bangambe shifa surprise yani nti Shei ne bantegekera ka design kano byonna kuva kagatto mpaka ku mutwe waggulu beeyune mikwano bali awe Machindya opposite Shell Cafe kipande kwa kiri kinene nnyo Hosh Fashions and Bridal Couture olabako ne kifaananyi kya shifa aliyo kanti brand ambassador oba genda ebulenga nabo bakyaliwo era ku Shell ebulenga oba genda mu town ku Jemba bali ku Jemba awo floor esooka wansi era obasangawo edduka liri K101 babere nga bakolako Gomez Sharias gowns casual wear everything bayina wig ez'omulembe bayina makeup mukwano tugende tusinkana omukyala mbagala nnyo eta ku 072 10 15 69 0702 56 21 57 ngombuuza shifa niza ntya okubanga surprisinga omwagalwa wange bwe tutyo Tigi man ku camera Tigi the best kwali nnyo era nga bwe nkoze naye programu eno okubanga tuba tusaako print tugenze tusinkana omusama wanji kale nawe gye baleko bye nange nsanyusa okusanga akanamba ndozo kayina tugenda surprisinga muntu wano kale sweet enamba onkoonako anange okay mikwano omulungi atulaba ku surprise your loved one wano mikwano bwetyo tutuuse nange bambi nesunze okusinkana Usna omukyala ayitibwa Usna tuyina batumusinkana tumukubeko surprise yaffe nga bulijjo nga bwentera okikola mubeereko she has been waiting. Fine, how are you?
nsonyiwa okulinza omanyi byafuuka bizibu ebyokukyawo buli babagaa stop here biki ebya covid naye bisinga this is for you. Thank you, Dad. Kakwatireko. Okay. Thank you. Okay. Hello, Mwanje. Tewali. Ngabe manyi. Oba. Simanyi lyotya. Jendi, how are you? Good. Nze kujukiza ba surprise. We, Mwanje. Waningi sijukira uwa. Simanyi nange. Oba Dubai. Naye ndi mukola nti. Bakulaba ku TV. Omanyi omuntu nga tomusuubira nga oli ku bibyo yes byonna nabitegese ebimu mbina wano mmotoka so what I did ente nagambye ate kati okuddeyo enansana n'ente ate tusooke tujje n'emmotoka endala eno neŋŋamba let me pick you up then ye tumusanga along the way aparkinze somewhere atulinze nga womanyi traffic we couldn't move with two cars It's enough. Okijja ku mutima go kimala si kitono. Hey. Keki ya ferimu. Yeah. Tuleko wano. Njoze sanyu ligenda mutanga tumutuseeko. Amanyi omuntu akukolera ekintu nga tomusuubira. Banange Shifa bale kubeera trustful mwana gwe. Munene bale kunesiga. Munange nasoka nentya naye neŋŋamba Shifa ono because I'm a very good fan of yours ndaba bu clips wo. Jibanange ali eyo. Banange bale kunchima bwedda ndyawo ndi stuck ngamba ajataja naye batawaanyaawo. I know. Camera. Banange ngudonga nnungi kati. Oh my God. Singa zonna ziri bweziti. Kazoke nkwateko nankubira. Hello. Banange, how are you? Natuuse Shifa yanchimye. I'm coming. Nina gye njagala osookako. Soke mbimalirize then ndyoke nzijjeyo ewamwe. No, nzija. I do promise. I'm coming. Banange moninde nzija. Okay guys, love you. See you later. Mana gwenga walaba na accident. Omutwe nalaba ebbwa. Nkosibyewo tekikuluma. Mukama yatuyamba munaye twawona okufa. Banange wawona okufa mwawona okufa. Kasita leero nkulabye nze nja kuwa contribution yange. Thank you banange. Nanga abantu batusondedde. That is nice. Nakirungi. Okay. Bagamba ani muzirawo nze gondeetera gwe surprise nga gojja n'oŋŋamba nti Shifa ono naffe tugendayo nga tumukubako surprise gwe goyagala okusiima Shifa gyakwata kati abantu era bajja olina ga Shifa nze sheeyi wange yankolera ebirungi gwe hero wange so Shifa ng'agenda eyo kati tuukeyo nansana kaki nansana somewhere nansana naakuze kati mune buli wantu wakuza ate kati eno mu Kampala tawuni bagizizza nnyo ebbali kyofuna mu town service n'ebbali okifuna amaduuka abantu bakoze amaduuka amalungi kati buli muntu akola bizinensi agikolera ddala bulungi ateramu ddala ssente mune tekyali wala tekyali kyalo omanyi nti kati wantugenda oga naluvule naye kati unawo tawuni abantu bavayo wakiso n'okusukkawo nga bakolera mu kibuga buli akola ekintu akikolera ddala abazimba teyezimbya azimbira ddala edduuka atunuulira kyamaaso tatunulira kyakumpi omuntu azimba edduuka naawe nagamba ssente ng'olaba kino ekizimbe olaba ndoza talina kimala naye abantu bayingidde dda asolooza ekizimbe kigenda okuggwa nga amaduuka gonna baagakwata kituufu walabika bulungi bambi ente yono yiyo osahaja n'agyagala yes ajagirunda emuzaalire and I can't wait to see him
oba akuze oba akaddiye oba akyali muto oba nange I can't just wait to see him. naye banaye n'abaako engeri gye badde omuweerezanga abantu badde omukubirangako nga mucommunicatinga. Mbadde njogera naye era nti ng'abantu mbasendikayo era nga mbadde ebbanga lyonna mbadde sandabo okuba we yankolerako ebintu byange. Banaye wakyuse kyoba omanya Shifa wakyukidde ddala. Salikayo weebati n'ennyumba zonna zaali teziriiwo. Kama atuyambe tumusangeyo bannange. Namusanga abeerayo kimanyi abeerayo. Tutuuse mukyala Husna twagala tutuukirize ebimu ku byasinga okwagala okubanga yeebaza omuzira we ye gwagamba nti nze ye hero wange Shifa bwe ndaba shoyo omuntu omu kwabo abasoka in my mind bwe nandyagadde okusiima ye mwami oyo omwami oyo Hajj Amil tugenda okusurprise tutuuse ewaka era ye atuleese tetubuze naye njagala sho njikole nga bwe njikola njagala nkonkone nsooke nkuleko emabega tulabe Haji naye kennyini ani gwayinza otteeba ani gwasuubira kubanga mune oluusi abantu bakola surprise zino abalala bayiba basuubira balala adiringa n'abantu bangi katulabe naye ani asooka omujjira mu mind ye gwagamba nti ono so ngena yingira n'ekimuli kyaffe era nga bwe waŋŋamba ebintu bwe nabitegeka ekimuli n'oŋŋamba nteekeko $10,000 ezo tuzitaddeko n'oŋŋamba ekirabo ekirala mugenda bba mu biraba ente yaffe mwagirabye tugipaakinze samwe wano ekkubo litusumbuyemu emmotoka tuzirese wala so ne tulamagawo mpaka wano ewa Haji kati kankonkone nsooke nkuleka ebweru wano obuddakiika butono. Keeke ndoozo najja nayo kale kansooke ngende n'ekimuli kyaffe kino ngenda kukubira essimu kasooke tweye gwani gwasuubira yebaleko nnyabo kale Hajji Amiri wali mbadde mwagalako mukwano mbadde ansuubira kale nange okusanga Hajji aliwa kale mukwano kale Hajji tomugamba nti no kamera kale alina gwamaliriza tobimugamba bambi tigi wekwese eyo asobola olaba kamera n'agamba bano kiki kale sebo sanyisa okusanga yesebo Sibategeera anange ngenda kweyanjulira. Assalamu alaikum. Era de sebo sibeta no sebo bulungi sebo mujebaleko kale sebo kati nze mpitibwa Shifa Nakawombe. Omuntu antuma nkola ku Baba TV. Yes sebo nkola surprise newunyisa abantu nenkyalira omuntu nga takisuubira ne mutwalira ebirabo kati omuntu antuma onangamba nyinayo omuntu wange yankolera ebirungi nandyagadde omwewuunyisa njagala omusiima mwebaze nantikko ebirabo ebyenjawulo era ebirala mbireseeyo awo wabweru nensooka mbireka ne ŋŋamba kansooke ntuuke nkweyanjulire kamera anti surprise kati era oli naye munanga alina weyandaba nangamba bannaye Shifa ebintu obikola bulungi mbyagala nange nyinayo omwami eyo abeera naluvulo otuuke nansana n'ogende awo n'oyambuka ki bambi njagala musiima ayitibwa Hajji Amiri
kati byebigere bino era onatusonyiwa ku kya kamera n'okujja nga tukukuta omwana ambuuziza nyina appointment nakubiddeko ne mulimba nti nyina appointment naye nga tuba tunoonya ngeri gy'osobola osisinkanamu omuntu kati bannange yantisa ebirabo byo byongenda bikwasa kino ekimuli kyolaba kuliko $2,200 kuno n'ebirala bikyaliyo neggwani gwosuubira mu bantu bo yabadde mukazi musajja muntu wallahi nkola ku bangi ddala kubanga sinza kulimba nti nyinza okuteebereza kubanga benkola ku bangi ddala muli abakyala muli abaami muli abali muno mu Uganda n'abali mu nsi ez'ebweru kale sinza kugamba nti yegundi okuleka ndowooza nga mmaze mulaba naye obaani oyo anjagala bw'ati Allahu akbar la ilaha illallah muhammadan rasulullah ani kaneme kuteeka ku bunkenge kamukubire tulabe kuba bwebayo abantu abalungi abasiima weewaawo n'abatasiima babaayo si buli omu kyasiima ate abansi baba nsiimye nampesera alhamdulillah kiba kirungi nnyo ebirabo wakyaliyo halo haji ye munange tayinza tebaani kuba abantu akolagana n'abangi naye singa olina engeri gy'osobola okutuukamu mu kifo kino ekiyinza okwanguyira either okutuuka mu kifo kino oba n'otubuulira wano obubaka ku ssimu agambye akola ku bangi nnyo abantu abali wawa mbale manya n'agamba obaajja ati omukyala akiziri mmeka nkitegedde kati ne ku nnyeezo ndooza tayinza kugambako nti namba bweti bonna bakwagala bonna banjagala kyenkanye n'olwekyo siyinza kuteeberera siyinza kugamba nti namba 2 oba kati munnange byebyo nti namba 2 namba mwaja kugamba basosolooza nti namba 4 era bagamba olwokuba ye mugole kegamba kiba kizibu okuteebereza kikoleko omukwano kikoleko engeri hajja ategeere muntu kyono tumugye kukenke yes katulinde tulabe omuntu atulage engeri gyetuyinza omumutegeeramu niyanga ngera mulabye kuba waalaikum salaamu nsenza okulaba eradde osibye tenonyo gyebaleko yange yali agirabyeko naye zikujjukira bulungi banayiga neyanziza gompadde bino byonna ng'akweyanjulira kati ngenawo kanfune kube natambudde nabo babeere nga batusembereza ebirabo byaffe ebirala kale omuntu agenda kweyanjulira kasita atuuse odiko kitegedde tetuli bakyamu abazze kati kababireeta ebirabo nga bwakweyanjulira naye nga tututidde sibatidde kuba muze emisana sibatidde taata nsonyiwa okuleetera kamera naye najjano 2016 edda nonyamba naye n'ebizibu bufumbo bunsumbuwa nonyamba nentambula neŋŋenda e Bulaaya naye munaye okuva nagenda e Bulaaya tewankula bubi ebintu byange bitambula everything is okay era n'akatabo kaakano mbadde nkaleeso kakwateko kongereko ne ku mukisa onyongere ku mukyala taata Amerika munange ebirooto byaffe bannange ndi mu birooto bya shifa teri muntu atuuka wange wano n'atafuna kyayagala gambe 2 mwaka ki 16 Husna batenaggwa naye era noŋŋamba ngume bijja kuba bulungi banange wakyuse webale kukola webale kuba muntu wakali wano tulinga bali ku beach tukola mpola United States of America yo bannange
n'amaanyi etegedde bw'obozze wano nga ensonga ekulese yanga nti olina ekizibu kyobonaabona nekugamba nti ogenda kutereera nekulombera edduwa yange oba olina okutereera wajja bugambo 2016 ya nkujjukidde nga wali mutu ng'ogezze bulala duwa yekoze obulungi mukazi yajja wano ng'akaaba amaziga amayitirivu yalimuko omusiiwuufu awo mujjukidde nagamba guma wajja n'amaziga amayitirivu ng'okaaba negamba guma nagamba guma buli kimu kigenda kolaki kigenda kutereera negamba genda mu America buli kimu kigenda kolaki kigenda kuba kirungi era ogenda kubeera mu mbeera ki eyeyagaza tumujjidde ddala ku airport Haji fe abamunoonye ne kamera za TV bannange ebintu ga biwanvu nnyo nina kalaboko Haji akalala kakakose shifono anyamba akakumpeere sente zo taata nensaba shifa azikumpeere 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 miliyoni nga 3 kitunde okola bulungi nnyo Haji wankolera bulungi nnyo kati Haji akwata $, kati waliwo ekirabo kye bayingiza mukuliko eyo bannange nze amujje ku airport nanga ndabyeko leero byo twogerera ku simu la ilaha illallah muhammad rasulullah mukama bingi wala kubana mutima ogujjukira wala kubeera omugabi nsaba kuweerezaako keeke eno naye bagituleetere nze nkwate ku katabo kankwate ku katabo kano bannange mwebale nnyo webalire ddala mwebale nnyo weebale kubeera kwalaali nze nange munnange omuntu bwe yeeyisa obulungi anti shifaawo waafunira ku kalimo omuntu bwe yeeyisa obulungi shifa ate awo munewe aba alinawo kalimo awo ate wali baali bantumyeko w'omuntu nga teyakola birungi era omuntu abeera alina gwasiima omukyala n'omuntu mulamu ali trustworthy alinga gwe Haji mugamba Katonda yampa abantu abatuufu neyanziza nnyo neyanzegemu embi bye munkoledde lwali lutyawo America bwatuukayo oba biri bitya tebyali byangu mu kusooka naye nefunawo omulimu nembeera nga nkola nga waitress awo nefuuka chef mpola mpola paka wano wentuuse omwami gyali agenda nakumpoowa kiseera kyonera Haji tugenda kuyita atule wali mu bataata abawoowe yajja okuba kubaseeka mwetaaga amiina Hosh Fashions bannange gomesi zaffe waliyo emikolo gawuni byonna tubirina olabye Haji keeke eriko thank you Haji Ameri simple kwebaza si birthday si ki naye kukwebaza taata ente eyo njagala buli wogitunulako ng'ondabako Usina did it lwana tunakuntagaye Usina yakikola onywa amata ezaala abaana obeere musanyufu munnange nkwagaliza birungi byokka bannaye muwala wange simanyi n'ebyokwogera bimpeddeko ebyokwogera bikoze ki bimpeddeko byebigere bino munnange zensonga ze zimbadde ku mutima kuba nze yankubira emyezi nga3 emabega nangamba shifa njagala kubookinga manyi oba bize nnyo njagala onone ku airport nambuuliramu ensonga ze lwako abantu ebiseera ebisinga basinkana ebigambo bibabula nangamba shifa nga sinatuuka waffe kansoke nyina omwami gwe njagala okusiima eyo nemugamba era nze shifa mbaawo omuntu bwangamba nti tukwate eno gyenzira tudde eri gyenzira nangamba munnange bwe ntunuulira ebintu bwe bintambulidde na buli kimu mwebaza muzira wange yanteerawo eddaala mu bulamu bwange
nangamba weewaawo nyina abalala benjagala okusiima nyina bembadde mpeereza nzimbira wano ŋŋendera wano bapangisa bange biki naye katusooke wa Haji kuba ate bwe ntuuka ninza okgayaala e Uganda n'osangayo ekizibu kino kiri ebbanja lya kino ate kiki buli omu abakulaba wazze nagamba ampuliranga naye ebbanja ndiina erikyamaka ewa Haji kama naye era tumwebaza tusobozesezza okukikola bimpeddeko bannange sikulimba simanyi ndi musanyufu nnyo nsiimye nnyo era bannange simanyi ebirungi bingi naawe gwennyini nze nange munnange obutabo buno tebunkola bubi kase olabyewo nawe ojja kujja nawe ojja ekisobola kuggwera wano leero lumu tewali kigaana kubanga Haji edduwa si yakukimawa aba nayo waneeno wano wennyini n'ensonga yino eri muki si yakumala dduwa kkubira ssimu kati ate nze nveewo wano nga ndaba akatabo nze nange nandyagadde munaye akaana kange kabeere kamerica nkakogera oluzungu tewali kijagaana inshallah teri gwe nali nkutteko nakola ki nasigala nga bwabadde taliyo ne bwobanga obadde ogize ng'ovaako vvu tosobola kusigala mu mbeera mbi tosobola kusigala mu mbeera mbi amaanyi gongekakasa Allah yagampira ddala n'okuva obuto amaanyi gange nkuze nago bwe nkwata edduwa nengikwata edduwa inshallah nengisabira omuntu yenna alina okubeera ki alina okubeera obulungi alina okutuuka ku buwanguzi mu mbeera yonna gyaba alimu asobola okubeera mu mbeera yeyagaza kuleka nga tuntuukiridde ate neboba tusobodde kuntuukirira sobola okunkubira akasimu kange newa nti nsobola okukolera kyoyagala nenkulombera edduwaayo mbu yonna gy'oli eba nti esobola okubeera nti ekola ki ekutuukako bulungi yonna gy'oli kubanga waliwo n'ababeere abatatuuka eno bali London bali mu America bali India bali mu nsi ez'enjawulo ne bw'obeera Embaale Masaka kasoba nti onkubidde ku simu yange osobola okubeera nti nsobola okulombera edduwa yonna gy'eri nekola ki nekutuukako kasita onkubira essimu ngamba nti ensonga yange yeno amanya gange nze gundi ensonga nombera edduwa ku nsonga yange bweti ne bweti alhamdulillah edduwa eyo ngikulombera yonna mu nsi gy'oba oli neba ng'esobola okuba ng'ekola ki ng'ekutuukako waaw era bangi abali ate nga nabo bansiima mu ngeri yaabwe nemba nga ndi wano ebintu ebirabo ne biva eyo naye ng'oli wano tatukanga naye nga mwogerezeganya ku simu nga nange Shifa abasinga benkolera percentage abaali bandabyeko be batono ku era tuba tetukumanyi naye mundaba bulaba tukulaba nnyo Mukama mulungi munnange Haji noina botumirako ekibadde kindeese okusinga olunaku lwaleero si bya family si bya wangambye tulina surprise endala nga 3 zengenda okukola China surprises kati saagala tuzogere wano abantu bajja zira naye mbadde nsinga okwagala kujja laba lubadde lunaku lwa Haji sale keki yaffe eno nga tucelebrating omuzira waffe. Thank you Haji Amili. Tetwabagamba mu sheno keke tuzisalanga tetulinda ate embaga tetulinda ki kati keke tudde wano yiye mu kala ez'obusiraamu zennyini. So nange munzikirize ntumira ku Amerika bange nange nyina Amerika bange abambezaawo nyina mami wange ayitibwa Frida Sebalu omukyalo oyo ye yanzaala simulabangako Aunt Frida Princess omumbe Joy banange she has a golden heart. Amune Haji nagenda netufuna akabenje ne timu yange wendi wano omutwe bagutunga twagwe motoka nga tukwasaganya emirimu naye bafani ne bagamba Shifa katusonde motoka anyina Amerika bange bangi nyina omwami ayitibwa Joseph ne brother we ali London era bona bakolera ko surprise je nakola ekyengera na surprisinga bazadde baabwe abona baga Shifa tetukulekeredde nyina nange Amerika bange bali awo abanalanda nabagamba Shifa tefa abajamani abakanada mbagala nnyo bambi mo bale kumbezaawo mwenna nyina yo Amerika wange anti flow mama
abo bolaba nyinayo omukyala Shamira Mbiru oyo ali London banange mwebale kunjagala n'abalala bonna mikwano beneerabidde mbagala nnyo Haji tugenda kuba tusiibula olina ebigambo ebisiibula kuba wali abagenda okulaba oli agambe nange oyo Haji mumanyi abantu bayinza okujja mu inbox nga Shifa Haji Amiri nange mumanyi abantu batera okubiŋŋamba kati wali abagenda okulaba nga ate bakumanyi baweeyo obugambo bwobwo obusiibula obatumireko kakati mwena tulaba nze Haji Amiri Kakoma yonna gy'oli oba oli musiraamu oba toli musiraamu kasoba nga ontuukiridde nja kukulombera edduwa insha Allah obeere mu mbeera ennungi ove mu bizibu byonna ebadde bikutawaanya weetaaga luzaalo weetaaga bufumbo weetaaga byonna edduwa zonna nkubira essimu yange oba nojja wano ewange nojja wano mu maka gange nkulombera edduwa nofuna embeera ennungi nova mu mbeera ey'okubonaabona nova mu mbeera ey'okudaagana bw'atasobola kutuuka gye ndi yonna gy'oli oba oli mu Amerika oba oli India oba oli Saudi Arabia yonna gy'oli kasoba era ng'onkubire ku simu yange ndowooza nzikirizibwa gyogera simu yange eri 0775 5 0775 16 05 27 osobola okunkubira ku simu eyo ne ku WhatsApp kwendi hajo ine ku WhatsApp okay osobola okunkubira ku simu eyo nongamba Haji nti ekizibu kyange bwe kiti nze gundi amanya gange nze gundi ekizibu kyange kiri bwe kiti nombera ku dduwa era njinja kugikulombera era kutuukeko yonna gy'oli oba oli musiraamu oba toli musiraamu oba oli mukatuliki oba tolina ddiini gwe nkubira ku simu yange 0775 5 16 05 27 namba yange nja kulombera edduwa yonna mu nsi gy'oli oba nga oyagadde okujja okutuuka mu maka gange wano ojja kujja wano nze ndi wano Naluvule Kabulengwa otuuke mu maka gange wano nkulombera edduwa osobola okutereera mu mbeera yonna egyo ebadde kusumbuwa kati ate Haji oli ayinza okutambula bubi oyagala kutereeza mikisa gyo oyagala kugufumbo oyagala luzaalo kiki kyonna ky'oba oyagadde ekizibu kyonna ky'oba olina nkulombera edduwa inshallah n'obanga osobola okubeera kati nze ate bwemba ng'oli oli asobola ofuna edduwa nga emirimu gitambula bulungi n'oluzaala abaana abayina n'omwami amuyina naye nga ayagala kufuna ku dduwa ng'omuntu bw'agamba kankoleyo edduwa kati nze ninza okugamba kati ffe mu busiraamu nsobola ogamba naye katukoleyo edduwa tukuŋŋaane tusome ku dduwa tusomere ku bantu baffe abagenzi tubasomere ku dduwa nazo edduwa bwe zityo nti okitegedde odduwa eyeebaza n'okusomera edduwa eyeebaza nga yeesiima 0775 16 05 27 yesimu yange eyo ku WhatsApp kwendi sobola n'okunkubirako buli ensonga yonna nenkulombera edduwa yonna gy'oli atasobola kutuuka eno oli Buwarabu oli India oli South Africa oli wa yonna gy'oli oba oli Europe wasonkubira ku simu eyo yambanya kusobola okulombera edduwa ate embeera yonna gy'oba olimu ebadde kudaaza n'ogivuunuka bulungi ddala n'oba mu mbeera ennungi inshallah taala kati nammwe abagadde okujja wano mu maka gange weewano ewange sivaawo mu maka gange nzakabagadde emiti alhamdulillah wano Allah watukuumira watuwangaaliza era nti abanjagala bansanga wano bansanga wano etulomba edduwa abantu ne baba bulungi bangi bennyambye era nga benkigambye nti bangi bennyambye n'abalala sikyabajjukira n'abalala mbadde kati noono mbadde wallahi ate nno asigala alagirira n'abantu ne bajja lwakuba tomanya ndaba bulabi nga bantuuseeko naye alagirira abalala okay mikwano tweyanziza mbalaba eva you complain shifa abigwa binyuma shifa kino shifa sheggwa mangu onsanga ku 0782101569 0702562157 zeze nambe ziri ku screen jango mbuze surprising anti omwagara wange nabaza ntya omuzira wange nsima ntya omuntu waffe no sholi basanyu bolaba hope shifa eba happiness kuba ngenda sinkana abantu abalungi baba banadini ngenda sisinkana abatuufu
kubanga be bakoledde ebirungi ate ye mmwe abatuma Shifa nze yonna gyontumye mama Fina mwamulaba pastor mubalabye abahiro baffe mubalabye kati leero olunaku lwa Haji Ameli yasoma edduwa omukyala ye agambawo obujulizi mu bulamu bwe ye muzira we gwayagadde surprising why not thank you so much bafani bange mwena mbagala nnyo nsembedde okubanga mbasiibula keki yaffe katuteekemu akambe nga tusala twebaza olumala teekamu akambe tugenda kufuna edduwa yaffe tujja jirya after kubanga tutegeze edduwa tuba ne keke tugisabidde katujiteekemu akambe tusome edduwa yaffe tusiibula ate kale okay mikwano bwe tutyo tusala keke no to celebrate Haji waffe ate celebrating afani wange gwenzize gwenvudde nayo okuva ku airport nga tusireyinga mikwano mubera abamazima mumbuza Shifa kikola otya gobera wa mazima kolera abantu obulungi omuntu bwakutuma kola ekintu nga bwakutumye dyake ezizezo zakuwadde diza gosobola okuyamba muyambe taso omuntu gosobola taasa mbulamu naye biri kuddira in a very good way. Thank you so much. Tubala okuba 5-0 then tusale right tanu satsabale mu Luganda njajja wange we Masaka abitegere 5-4-3-2-1-0. Thank you Haji Amiri tusimye nnyo Haji Amiri webale nnyo webalire ddala manje duwa yange sebo kwenkute katabo kana aka America Shifa biroto bino munange okay Shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ألفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمين سبحان الله وتعالى الله قوله آمين abali wano era nsanyuse nnyo era nsiimidde ddala wazina abantu bameka ize ntambudde ne tigi ku kamera ne ntambula waliwo yatuvuze tuli abantu bana nange njagala nkoleki nange mbawe Haji tochikola ate nga njagala akikole ngambe tochikola ate nga njagala akikole akikole nange leka nkoleki kikumi tigi ngena kuterekera tigi dola tezikola bubi naye leero mama w'abaana ng'agenda kankiwe omukyala wo tigi omukyala akulinda nnyo nga tuli mu ŋŋendo bannange 3 mu bikyuka ogenda kujoga bafudde leero era kikwaza mukyala alabe ekyengera kyawewunyisa omwagalwawo bannange Haji alhamdulillah tweyanziza nnyo tweyanze genze zange zigenda ku mmotoka tuli mu gula Alfadi Nange Shifa wanje nange kakole ddala contribution naye bannange kozi nakoledde mu America leero bane nakozeemu eno wanje naye bane tigi ow'omutima omunafu 1 2 3 4 5 bwengattako eza Haji 6 wanje okay bannange zino zammwe ate ezammwe sizigatta muzange saagala sente ya mulala kubulira mu yange netiga akyayinza okugamba Shifa 10 ekyo tukigatte wali kwa Alfadi okay naye bannange nsaba tusiibula olw'embeera yakadde essanyu lingi nnyo naye naye bane sente zaagalwa kuba nazimpadde yennyini siyinza zimuteresa bane Katonda yatonda sente kubanga nazze n'ensawo yange tigi kubanga nazimpadde yennyini siyinza zimuteresa munnange naye nga tweyanziza mikwano mwenna abatulaba bwe tutyo tugenda kulya keeki yaffe eno to celebrate obumu kwatirako wano
bambi munange webale kwesiga Shifa mukwano nobeereyo noŋŋamba Shifa yajjo kikola sijja genda mbana abakopperera Shifa yajjo bisobola bino ebirimu akatabo kale so bwe tutyo katusavinge Haji ntaddeyo na sowaani yonna. Okay mikwano mwebale nnyo mwenna ababaddeko. I love you so much. Leero tubadde wa Haji nange wiike ejja simanyi gye naaba naye gye muntuma gye nzira. I love you so much. Sanyuse nnyo okulaba kyakola ebirala bingi inshallah. Haji sanyuse munange nange okusinkana Haji bali nnyo munange webalire ddala byonna. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الله غزيز انفناyo. Amin. Enfuna. Byonna emikisa. Amtemere kubo. Amtasa masa amabi. Amina. Usina bulona tunula ngojukira usina did it. Usina did it. Okay, bye bye. Till next time. I love you. Buli Sunday sawa mwenda ku Baba TV woka. Na yeso surprise ataka. Tazileta hatataka. Oninanze. Hokoza birungi chenda sorry. I mean birungi renda. Kulukumi kuwate renda. Olobula bobo kumukomo moto na surprise. Ekisoka wantegera kuva kukagere paka jinkoma. Chokoma nono. Oyo yabadde mwana muwala Hope Shifa Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa